Nze ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Susumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Byolina okukola obeere steady. Kebera ku akaunti yo eya bank omanyi oba nga waliwo abaggyeko ssente zo sinakindi okugikozesa okugula ebitali bibyo. Weekengera ekintu kyonna tegeeza banka yo mu bwangu ddala. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with AfroMobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, AfroMobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Simple Miranda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Simple Miranda today, let's see those smiles, please. Simple Miranda today and spread those smiles, please. Simple Miranda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Spread the smile. byolina okukola obeere steady. Pini yo gikuumenga kyama, tugibulira muntu yenna, kababeere wa luganda lwo, emikwano oba abakola mu banka. Tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري،
لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي okuliseeyo mu bubaka bwe tuva okufuna bwonna ate nkakasa nina essuubi nti eswala tugimaliriza kati abadde tannaba togamba nti nabadde nkyali mu programu genda omaliza okusaala abakazuukuka nammwe nga mumaze okusaala nemuteekako tv yeze alhaji abdusalaam ali kirobe nine sheikh shafik mafo tuli ku nsonga y'oluwuuka era tubasaba contributions zammwe mu kudduukirira luwuuka okuzimba emizikiti okusima boreholes okuzimba amasomero okuyamba abannamwandu bamulekwa n'ebirala byonna tekiriiko nti nno nva luwuuka nvaawa nti oba ndi musoga kyonna kyoleeta wonna woova kya mugaso nnyo nnyini ddala era kano ke kaseera okwokuba nti nno twongera tulabe bwe tunaamaliza programu tufunyeyo bameka ate ekirungi nti tusonda nga tufuna empeera kyokka ate bwe tusoma seeka mafa atujjukiza nakubulaga obulamu bwo gy'ovadde obulamu bwo gy'olaga wooli wano amalani ewedde kiki kyolina okuzzaako mufunye omukisa nti musomoddeku kati ku khutuba gyagenda okutusomera wadde tojja gimalayo naye at least era tusomoddeko netubaako naffe netumugabanaako nga yakava emakka khutuba ye egenda okusooka siwe kiri nga wakava emakka khutuba egenda okusooka yeeno n'olwekyo tuli ba mukisa kati nga tannaba genda ku muzikiti kigo gyagenda okusaalira asoosa khutuba kugiwa wano giganyulwemu teweebaka topapa okujjawo ng'oli bwangu nnyo okgenda okukola naye kozesa omukisa guno osobola okuba nti no naawe otebaako kyoyiga 07077575 mbawe ennamba balangiko mubamuteeka sadaka zammwe mu kuyamba luwuka 077575 ne 0777444220 nga seeka agenda okujja njagala bba wamanya gabano okuli Farida Kagoya, Tony Mulika, Sandra Nasaka, Abdussalam Nakibinge aonanga ina amanya manene erya Abdussalam ate n'oligattako ne Nakibinge manya nga manene naye wona alhamdulillah ne sente zawaddeyo nene 50,000 Hajara Nalubega
Safina Namugenyi, Aisha Kadimara, Nakamanya Rahma, Jalia Najuka, Karo Brenda Barwa ne Aisha Nabakoza. Abo bebamu nate abongedde okuba nti no bawaayo. Njagala kuza yokwe wa Sheikh Shafiki ayongera okubaako kyatujjukiza ate nga nammwe muwaayo bwe tunaddira nga mbasomera ate amannya abaani abalala abongedde okuba nti no bawaayo. Naam Sheikh Mwafu. Sebo Haji. Abantu tubadde tubategeeza babeere nga bakola bye bakola nga basuubira nti gwe bawa simu lyaz'amaanyi. Ti Allah waabwe saawa yonna la yukhlafu al-mi'ad, tayawukana ku ndagaano ye. Abantu bawukana ku ndagaano. Tabuja Abdusalaamu kubadde emitwalo gyange ebiri nkwegayidde ku Lwokuna jinziriza. Allah tasobola kugamba kigambo. Olaba tulina abantu betumanyi ku nsi kuno noga nti oyo kakikuttemu kiwedde. Oyo kakikuttemu kikoze kiwedde. Allah tayawukana ku ndagaano. Ebbanga lyonna Allah tayawukana ku ndagaano. Olina okuwangala mu bulamu buno obwensi nga tolooza nti ebyo bitala ebikutte bigenda kutalubeerera, bigenda kukwata lubeerera. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Buli wolabanga akanyigo konna Allah ateekawo obwangu. Olwaleero bikutte nkya bigenda kuta. Kyolaba omuntu atalina bugumiikiriza bamukuba nnyo babiyita bipapula. Ebitala bikutte ate gwe obiyita mu buyisi. Kati olwaleero abantu bali mu nsi muno ebitala bibakutte naye yayagala ebitala abiyite mu buyisi bamukube omusolo, bamukube ekipapula. Obwavu bukuluma ate oyagala kubba. Ebyo ebitala bikyakutte. Obwavu bukuluma, obulwadde bukuluma ate oyagala genda mu ssabo. Ebitala bikyakutte bigenda kuta. Abalabe bali bangi ebyo bitala bikyakutte bigenda kuta. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Buli olabanga akanyigo abawaakamu. Sheikh bamwita Aidul Qarni, dokita ayina ekitabo kye bakita la tahzan. La tahzan. Kitabo kirungi. Oli musajja mwalimu omujungu tetufuluma kaonje kikubaako kirabo kirungi. Yogera ebigambo abizaamu amaanyi. Yasoma aya eri Surati Rahman egamba kulla yawmin huwa Katonda alina byakyusa. Olwaleero kati bikyakutte agenda kera ku makya ng'olunaku olwo lunaku. Era yagamba yawumaka. Oyinayo olunaku, oyinayo olunaku. Leero luyinza okuba teruli ku sayidi yo. Naye ate era lulwo kubanga mulo toli mulwadde mulo. Yawumaka. Lugenda kera ku makya nga lulwo nagwo ogenda mu bondi. Allah. Yawumaka. Bukeere ku makya nga goyiwa matiriyo. Yawumaka. Lugenda kera olunaku mu nnaku nga gogenda mu banka ku bankinga nga tugenze kwewola. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Buli olunaku lwakulinnya nnyonyi. Ate nga gyogenze ne family. Uli ampeeza nangamba ndiko mu holiday. Allah. N'abaana nampeereza nga hoteli n'abaana. Akutte kagundi kalamba kapati nti n'abaana. Ababo tebalinnyanga ku nnyonyi. Yawumaka. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Buli lunaku olukya wabaawo Allah byakola. Bugenda kera ku makyanga lunaku. Obula gwe kola bibye. Gwe sino kola bya Allah usigadde ebyo bimuleke. Gwe kola ebibyo bimuleke. Toyingira bibye. Gwe ebibyo bikole. Subu yetuuse gisale. Zuhuri yegituuse gisale. Aswiti gisale. Magharibi gisale. Allah musala. Gumalo mugenti Allah obyange mbikoze. Sadaka wezibanga wano ina ketano muweke ebbi. Muweke etaano. Gumugenzi Allah ebyange mbimazi. Ramadhani najisibi. Sitati nzikola ki? Nzisiba. Kati nawe Allah manja gwe. Zo gwange ngumazi. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Abantu bulabi bantu nga bukedde ku makya Mungu abasitudde ne batandika yagenda mu nnyanja. Toba ennyanja jezi. Nawe kirirayo. Kirirayo.
kera bukenzi kumacha nule mwana myaka 2 mwemeka Range Rover ne omwana naye nga bwakunyonnyola naga wange naga okyali muvuka muto siti zivaawa kunyumiza mu buto bwe agaseeka kanjivuge ndeka seeka njivuge era bwakunyonnyola mugaseeka vuga seeka vuga nemuba mugende Makka n'omugabo waayi omwe tutulenga bulijjo ennyonyomezi atabuse nagaseeka ndeka ngenda mu business class nebakemu ndeka seka twalinya obuboda gaali ndeka nebakeko mugundi business class buli olucha kulla yawmin huwa fi sha'an tebabadde bakozi kati ba bossi tebabadde balwadde kati be bagumya abalala abola be batwalanga ba kansala babadde ko nga bali bubi nabo be ba kansolinga kati be ba kansala kulla yawmin huwa fi sha'an fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban mwabuluzungu mwino bugawe mutero teka wao byengera bya Allah kibyenyizo okuisamu amaaso kubya zandagako abatero fune ebyengereyo aya bagikozesa nnyo wansi oli akedde kumacha aguze mmotoka wansinga atekawo byengera bya Allah kyateka fa bi ebyengere bya Allah byazabawa kulla yawmin wano bwetogerere sawa nyabu salamu waliwo agenda okagawala onaku lwakutaano enaku z'omwezi simanya 27 mwezi gwa Maachi ng'obugagga bwagenda ofuna tagenda kuddamu kwavuwala Allahu akbar ngera waliwo agenda okwavuwala olwaleero kugaggawala dangulu ngera agenda yitanga wagayita awali wange na wano wali wange na wano wali wange kulla yawmin huwa fi sha'an buli lunaku Allah alina byakola kyova olaba yagamba yawmaka oyina olunaku n'agamba mu bigambo bye wano Sheikh Aidhul Qarni agumya abantu mu kutuba ye omutwe yagutuuma la tahzan yagamba owaye muntu gwe ayyuhal insan owaye muntu gwe buli kimu kina opposite yakyo naga nti opposite y'obwavu bugagga olimu opposite nja opposite y'obwavu bugagga bujja okyalimu opposite endala ejja waliwo abali crossing oluguudo de side eri endala n'agamba nti wa ba'da sahru naw omuntu atambula n'abeera emisana akaseera k'okwebaka katuuka essaawa n'otunula ojja kwebaka wa ba'da almarad afiya oli mulwadde eri okuwonyezebwa saba Allah Ayubu yalwala 18 ojja kuwona n'agamba n'oluvannyuma lw'obwavu ghina ngagga gye buli n'agamba nti wa ba'da alju'i ashuba enjala ekuluma n'obanga atakkute oluvannyuma lw'enjala waliyo okulya ojja kulya n'agamba bangi basibiddwa Sujina Ibn Taymiyyah yasibibwako mukomera faswara alimul umma omusibo oyo wakera kumachanga ya alimul umma yemumanyi wa umma era omuntu wabasuzaga qala Ibn Taymiyyah yagamba nga oli Uganda gwe wesembesa Ibn Taymiyyah in fact nabi yagamba Ibn Taymiyyah kireka byalina bigambo byagamba nti omuntu yalirwanye nnyo aberenga asaddaka nnyo sadaka y'omuntu etuuka mu ngalo za Allah nga ndoza byali bigambo byebaserabidde kati bwakera kumacha omusibe bamusiba kubonaabona faswara imamu umma nebukera kumacha nga imamu wa umma n'agamba nebasiba Sheikh Ibn banji bebaze basiba ba Sheikh abamaanyi nebukera kumachanga bamaanyi Ahmad faswara imamu sunna nakenanga imamu sunna balina gwe basiba mu kinya bamusimira ekinya nayingira wansi Allahu akbar kugamba Allah aleeta ebintu era n'agamba kugamba tobeerangaawo neweeralikirira n'ebizibu Allah byakuleetedde naga nti
inna nasra ma'a sabr obuwanguzi bujja na bugumiikiriza okutaasa kwa Allah kujja na bugumiikiriza gugumiikiriza yawmak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra buli wabeera akanyigo Allah ateekawo obwangu naga nti oline wabanga yagamba nti webu ta'azzu bi ahli al-bala goina kwebulya ne bannanyini bizibu ebisinga ebibyo webulire ne bannanyini bizibu ebisinga ebibyo otambuza bigere webulire n'omulema webulire n'afudde gwe bannanyini bizibu oba webulya gwe webulire nga na bannanyini bizibu ojja kuwangula n'agamba uli obugambo obulungi bwayogera aga nti bwe bakuwanga omusota ng'ekirabo kyokwirako ko Ajaji Abdussalam happy birthday owe n'aleeta ekirabo yalla obuwangazi obulungi naye ng'ekigendererwa kye akuteddemu omusota ayagala osandukule gukubojje yaga nti gwe bw'ozuula ng'omusota Allah n'akuwonya tomunyiigira noonya birungi biri ku musota guno ojjeko eddiba eryo likolemu engatto omuntu oyo wadde yagenderedde gukubojje omuyiteko omwebaze omugamba aji barakallahu omusota guwampa nga gulina eddiba eddungi laba engatto ajja tegeera nti abantu babayisa bubi wanjagaliza kibira banze najja mu kirungi naga nti bwaba bagaba ebiwoomerera gwe ne bakuwa ekikaawa kifuula ekiwooma bakuwadde enniimu bampadde mucungwa mangada eyo enniimu giteeke mu sukaali ejja kuwoomanga ono mangada ate ompenako nyweko wampadde niimu eno kasukaali ate kagiwoomesezza gamba ebintu birabe opposite abakwagaliza obubi gwe birabe opposite gwe bakwagaliza obubi gwe balage nti bayinaako ttabu bakwogerera bingi baweeyo omukisa ogwokubiri gwe balage nti gwe tobagaliza kibi bakwagaliza kufa gwe bagaliza birungi yawumaka oyinayo olunaku lwo mu nnaku osegedde so nga bigambo bya sheekhe ngaayagala kugumya abantu galaga nti mubeere bantu tewali kasi kugamba kufa tekuyinza kutuuka ku muntu wama kaana linafsin an tamuuta illa biidhnillah waliwo omusajja omu era yagalanga kutta abantu era ng'ayina babiyita basayaafa abatemi b'ebitwe nga era bw'agamba nti muganda waffe ono attiwe ng'awandiika akapapula n'akawa sayaafu oli atema ng'awandiika ekigambo yuqtal ng'awandiika ekigambo yuqtal kati ng'oli omutemi teetaga kugamba nga emusimba layini wemusimba layini ne mujja nga muli bangi y'omutemi tabuuza gwe oli wakutema oba ki akapapula k'oleese g'oba tomanyi oli yasomako obusomi ati osegedde oli yasomako obusomi bw'ati n'ategeera nti yuqtal kati gwayagala okuleka akapapula kabako yutlaq kati nga akapapula kabeera bwe kati kati nga musimbira yini muli bangi abatemi bali wali gw'olukuwa bayagala okutta ng'akuwa tolina musango ng'akuwa gendayo oli omutemi ye omulimu gwabwe ogubasasuza kutema ng'olukwata akapapula bwoti n'osabuukulula kaliko yuqtalu dakiika yutlaq yuqtalu kati alina gwe yali agalaga nti Ajaji Abdussalam oyo mutte gwabalaga buyinza bwa Allah yali musajja nga mumanyi sheekhe w'amaanyi nga wandiseeko yuqtalu oyo muttafe mutte seeka n'agenda ewa sayaafa atema akapapula ogenda otuukayo bwakati sayaafa namugagenda namuga limaadha naga nti owandiseeko yutlaq yetumuleke naga nedda yuqtalu naga jakomewo naddamu yuqtalu n'amuwa gendayo agenda otuukayo yutlaq omuleke agenda okuba omulundi ogwokusa kyabagamba nti wallahi ma aradtu illa katla mbadde sina kyemwagaliza okugjako okumutta wabula tewali muntu asobola kutuusaako kufa okugjako nga Allah akkiriza wama kaana linafsin an tamuuta illa biidhnillah sekampungu kaseera ke kali katuuse ne bwe twalijjanjabye ne bwe twali tutte India bameka bafiidde India bameka bafiidde Germany bameka bafiidde wa aji basajja balaba abawadde boogera ebyafaayo biraga engeri gy'adayagalamu maama we byonna yabikola ne Haji Moses numala bwatyo ne babikola buli dwaliro waliwo Haji omukwano gwange yaŋŋamba kinkoze bubi maama nali mujjanjabyeko sente nzifunye agenzi wama kaana linafsin an tamuuta illa biidhnillah tewali alina maanyi na buyinza
kujulula muntu okujjako nga kusalawo kwa Allah kuyingiddewo kitaba muajjala buli muntu alina akaseera ke era bano nja kukola ekintu nja kutema nze ngendereza tomanyi Allah wakumanyi oyo gwogamba takumanyi ye Allah akumanyi tokanga bantu eyakutonda naye akumanyi naye akutekeko akukange ate yebyo byakange bibya action gwebyo byakanga wetaaga osasula abana atemula ate nabo beetaaga okwekweka ate beetaaga okukweka amasimu ge banaakozesa beetaaga bingi Allah talina kyeyetaaga seko lwaleero esasi ne livugira wano mu dakiika 3 polisi wewunya jevude gwe Allah watta omuntu kikyolaba wesasa ge kyejinzoga ani amusani amuse Allah bamaze tabawonsasage ye wakutta gwe sekampungu yamutta era mukanyagamba era muongereyo bongezi kimuongerayo bikiri ne wano twagala tunonyereze esasi livudde kuki Allah tutta nga tewaliwo nsasa atuyina kamaanyi kyovula ati yakituwa ekyokutta olaba omuntu atumira muntu accident nejja abo ne bakuŋŋaanya tajja genda abafiira mu nju ali gwe babuuza tewali kalla idha balagat at-taraqiya wa qila man raqa ani asobola okumuzza engulu ijja omuzi aji kasule wali owafu abudu musasiri abudu kasule yalwala kasikonda n'amuluma naliwo n'ayingira ekisenge ne hajati n'alongo masituula ne babeera mu kisenge ate naye hajati naye mukadde n'aji mukadde aji alina abaana alhamdulillah bali bulungi bali landani bali kati aji baŋŋamba abazzukulu nti owaayi tuleetereyo omusawo gwe weesiga ajje wano tujja muwa kyonna ekisoboka jjajja waffe abazzukulu nga jjajja waffe abaana bagamba taata waffe kasikonda netuleeta musawo ali awo waggulu waffe awo kawempe waggulu mulungi nnyo wamaanyi mulago namugamba owaayi soka ojje oyambe kyonna kyoyagala bano bantu bange ono jjajja waffe najja ffenna n'atugoba mu kisenge naleeta obuntu bwe buno obukangakanga obulinga bwe earphones nayingira ffenna nga obwongo bwaffe bwonna buli kuye obwesiga bwonna buli katuuse n'akwata ajali n'akwata n'akateeka ku mutima n'agira ati n'abusumulula n'agaseeka iravuze najjako naga ffe tulaba akyali omusawo nakkiriza nagamba ezono teziriika agenze atugamba agenze neffe tulaba kyakola ati naye okusinzira ku busawo kwata biki ng'omukulu yanyogoze dda agenze wa Allah ne sente tazirika ayina amaanyi buli kimu akisobola kulla yawmin huwa fi sha'n buli olukya byakola abimanyi gwokola kimu muwole ozimba omuzikiti eruuka muwole ozimba essomero eruuka muwole okyusa obulamu bw'abalala seeka Allah akolagana n'abantu ng'asinzira ku ngeri abantu gye bakolaganamu n'ebitonde bye kati laba engeri gy'okolaganyamu gye twaliwo eri gye twasooka omwezi Ramadhani ewedde katakwi gwe tozaalibwa katakwi sirinayo nakakwate konna nze twazima ne ntutuuka situtukanga nayo amaziba geruka yennyini naye totuukanga nayo ate saatuuka eyo wala gye tuzimba osegedde ono wakeekye muhaji onalina atali haji Muawiya munne gwakula naye atwala mushukuru yeeyo naye kugamba n'obikola byonna ng'obikola lillah NBS nabonna abakulu baayo simanyi yazaalibwa eyo tewali naye bino tubikola Allah naffe mwagenda okuyisiza akole ki atuwe guluza bano basiru tebamanyi birungi biri mu kugamba nti katuweeyo TV eno kituufu ekolenga kino n'ekikola ebbanga lyonna gomanye eddakiika emu eddakiika ebbiri ozze kuwa ku NBS obulango bubeerako naye ne bawaayo okuva ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 ne bagasanyuka weeyongereyo mpaka 12 kitundu guli ate weeyo mpaka kuma ebyo byonna bino bane mukolenga bimukola byonna nga mukimanyi Allah si mulyaza amaanyi wali kulla yawmin huwa fi sha'an buli olukya ayina enteekateeka ze bugenda kukya ku makya gwe atulaba ng'enteekateeka Allah gy'ataddewo effe balinga ggwe obulamu bugenda kukyuka seeka tufunyeyo abalala wano abazze era naawe nkuyita akyali eyo nti 076 kwoba oyita okuwaayo 0707 715 715 oba 0776 444 220
eyo enamba obaze enamba kwe tuweerayo. Aaron bamuyita Aaron Babalanda alese 15,000. Abubakari Nayinda naleta 2,000. Walda Kawesa alese 4,000. Sawali Mubaje ayongeddeko ku 7 kati jiweza 1,000. Rahman Nambus alese 8,000. Hassan Kamusini alese 2,000. Rashida Nakawesa mami wangu omulungi uno alese 10,000. Kakati nno obuzibu buzi tebali basatu. Haji Karim Kalisa 10,000. Mami Rashida Nakawesa naye 10,000. Asumani Baguma naye 10,000. Kakati ekibuuzo ani kubonna ayongerayo oba ayongeddeko lwataano oba ayongeddeko meka aberenga ye namba 2 kubanga Haji Moses Lumala wa 2,000 yakyakulembedde. Tomanya wayinza okubaayo omulala amugjayo naye Haji Moses Lumala 2,000 yakulembedde. Kati ekyokubiri kino kiriko abantu basatu. Njagalako omu ne bwayongerayoko kasobodde oba 1,000 oba 15,000 oba 2 oba 1,000 oba 5 aba still aba bonna abameze. Kuliko Haji Karim Kalisa, Haji Asumani Baguma awamu ne Hajati Rashida Nakawesa. Abo kakati anajja yenna yanajja Nakawesa no yaliwa. Hajati Rashida Nakawesa mami wange omanyi Sheikh Ismaila Abubakari Njuchi. Sheikh Ismaila Njuchi omanyi bulungi Leje. Bas al-khulafa kasto al-khulafa kakati mukyala we. Yo Hajati Rashida Nakawesa kakati so bamuyita Shamar Din Kadunabi aleseyo naye 2 kubano ayongerako yabagenze mu kifo ekyokubiri insha Allah. Ate jjukira tunatera okubasiibula kubanga ne timu ya Morning Express ku Sanyuka nayo eri mu kweteekateeka sawa na tugenda kugirabanga etuuseeko. Ate bwejja tusibula lumu nga abasalamu nabo beteekateeka Saalongo Twaha yo kibinti Saalongo Twaha Saalongo Twaha Mukiibi nga yeteekateeka ne Umaru Kikaye ku Salam ate no Adam Kungu naye nga bwe yeteekateeka ne Happy Powers mukwano gwo. Adam Kungu Adam musajja musiraamu nkutidde. Adam ndozo ulida ya Al-Mahdi Adam Kungu se musajja mwagala nnyo naye mbadde sima erinnya Kungu lirisinga ovuga asoya ebibuuzo yasoya musajja wange nenga Kungu siri kusonyiwa asoya ebibuuzo se musajja musiraamu ne Happy Powers nabanja naye mukyala musiraamu Hafiswa nabanja kakati Sheikh obadde ko kyogamba wa Kungu Kungu amanya nti baliko 2 in fact abantu balwe tukola betubeera nabo wano mirimu gine jangu seeka nsaba Allah Mungu abongere baraka lwaki naddala mwenna abakola program zino ez'okumaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba etuba tunoonyanga omukisa tugunoonyezenga mu budde buno bw'okumaca kati mutambulira mu budde bwa baraka nsaba Allah bwezi baraka mwenna abakeera Allah bwezi baraka Kungu Afswa ani nabanja Happy Powers baraka ode omukera mu budde bwa baraka Allah bwe baraka mubere bantu ba mukisa omanyi omukisa baguyita batugamba bamanye nti jundu min junudir rahman je mu majega katonda omukisa Allah bwagukuwa wakulwana omukisa Allah bwagukuwa ensine bwe kukunganira ke kulwana naye otwala abantu e Makka si bwe kiri oyina Makam Travels Adam Kungu takolanga umura wadde hijja Happy Powers takolanga umura wadde hijja lwaki lero tokawangamula omu kubona omuwa umura uliriza Kungu obuziwa yokola ayo kwatasobola kuleka nako 10 ajazireka oyo wange wetumaliriza twenoonye byangu seeka byangu mafoti kumpewo kati Kungu baraini sibatute sibani bezo kati Kungu esitwalo oyo mutwale bani Kungu mujja obudde mbwerekereze tugendeko ku nyumba ya Mungu mbalayirira Mungu bwe tunatuukayo Kungu tujja kulabako ebyo bifo bituukamu olabako
biidhnillahi taala. Inshallah. Sebo twenoonyeko muganda wange nga tumaza wano tulabe ebyo tutambuzaamu ebintu nkutaleko mu tawaafu e Makka nga bw'osoya abantu ebuuzo naye nkusoyeeko ku Kaaba inshallah taala. Okay, bali ddala Sheikh Shafik Mafo okuva gye twatandikidde okutuuka kati ne bannange ttiimu yonna gye tukoze nabo kaseera tubeere nga twegatta ku Morning Express kusanyuka ate nga bwetuteekateeka n'okugenda ku Omukeeze ku Salam TV. Nze Alhaji Abdusalam Ali Kinobe Sebo bwana kungu tandika kati okuteekateeka omukandala Sheikh Mafo kayogedde ebisigadde birindirire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV.